Natalia ali simanyi kati genda omunoonyi. taata temunoonyeziiwa. Oli mugenyi ku kyalo kya Mpisi kuno, tomanyi gy'ayenjerera? Genda omunoonye mangu omuleeti. Atakulekera naye tomulekera. Ennyanja ekutoomera. Wantu akwegayirira nti musonyiwe taata ave mu kkomera ne mugaana. Gwe n'olaga nti gwe totwetaaga. Kati ekiseera kituuse, mwannyoko tazaala. Kati ate akuze awulira aswadde talinayo kaana wadde n'akamu. Kati ekyasazeewo asazeewo yesibe ku lubuto lwange. Naye nze kyo nkiganye sigenda kukikkiriza. Olubuto olwange ndwagala, temujja kulwesibako. Nixon Wangi kyogamba olubuto lwa Natalia lulo lwange gubadde omanyi nti lulo. kati lwaki nze mbadde mu kkomera nga gwe nannyini lubuto oli wabweru oyinaayina? Obwo busiru bwo butazaala bwo okwesiba ku lubuto tali lulo. Okakasa olubuto lwa Natalia lulo. Olubuto lwange gw'oli ogeddeko ne Natalia nawe okakasa nti olubuto olusi lwange. Tukakasiza ku ki ebigambo by'oyogera? Tukole endagaano nkirambike bulungi nti olubuto Natalia lwalina lwange. nga ye gwavunanyizibwa ku lubuto lwa Natalia. Tukole endagaano tugikole. Mwanyinanze tukole endagaano. Situka ogenda oleeta ekitabo. Mukireete nze olubuto lwange temujja kulwesibako ku lwange ndwagala. Kati namwe mukiwulire bwe kiruma omuntu okubenga ayina nga abeetaaga ne mugaana. Naye olwaleero kiki? Abampalana basiiba beeyisa wano buli lunaku, naye olwaleero balinga abaategedde nti neetegese okubayiira kamulali mu maaso, ne basalawo ekkubo lya wano balizibe baleme kuyitirawo ddala. Naye bwe baba baategedde, ani oyo aba yabagambye? Ye era wabaawo yabagambye, abaana kigendererwa ki eky'okubagamba? Aba yatandika ddo tuwalana nga ffe tetumanyi, oba aba ayagala tutandika butandisi kwetaba mu mpalana? Naye ekyo tekijja kummala mu maanyi. Sigenda kupowa, ngenda kubateega paka. Ne we bunaabaddi nteekwa okubayiira kamulali mu maaso, nina otutuukiriza ekigendererwa kyange. Nze sipowapowa bwenti, wempala n'omuntu nina omuwalanira ddala paka. Era ne we bunaabankyera ne batajjanga era mbateega oluddako paka nina obayiira kamulali mu maaso. Ekyo basaaga beeriko. Tebamanyi mukyala Gatonyani gwe baadiringa naye. Famire gye baadiringa nayo tebagimanyi. Ku luno bajja kutegeera nina okubayiira kamulali paka. Ekyo basaaga shia. Aha. Nze simala galemererwa paka nina okubayiira kamulali. Shia. Bangambye mbwokoze endagaano mb'olubuto Natalia lwalina lulo. Njikoze. Nze nina okulwanira omusaayi gwange, wadde famire yammwe tenjagala, wadde naye wankubye jjo, naye nze nina okulemerako mbalage nti omusaayi gwange ngwagala. Kituufu totegeera olinga kitaawo. Kyovula nga taata wange yasobola oyingira mu nnyumba yammwe najjayo ssente zammwe, niyo okuva olwo temukitegeeranga. Kyogamba taata we yatwala ssente za taata wange? Taata ye yazitwala ssente zammwe. Kyokka bulijjo mbonaabona nga nnima amakatala nsobole okusasula taata ssente ze nga taata we yazitwala. Gwe tokimanyi nti eby'omusiru mugezi yaalya? Ekitegeeza nze musiru, taata we ye mugezi. Ekyo kiraba bulabi naawe. Weebale. Tutwebaza, kyaggwa ate olina obukakafu obukakasa mu taata wange yazitwala. Kyaggwa ekyo dda. Natalia ovaawo? Mbadde nvaako wali mu mikwano gyange. Kaakati abantu ababeera beetalaatala waneeno nga beeyisayisa mu luggya lwaffe, olwaleero nga tewannayitawo kkono. Bantu ki ate maama? Bano abatuwala n'ab'empalana zaabwe.
nze amazima gennyini simanyi sirina kyemmanyi. Kale tewali buzibu. Aha, ovaawo. Mikwano gyo gitya? Kiki ky'onnoonya mu kwenjera? Obuzibu bw'ofuna mu kwenjera tubumala. Era okyayenjera onoonye obuzibu obwokubiri. Kati no sigenda kulinda bwakubiri. Kati okuva olwaleero nkusibye nkutadde mukomera mu house arrest. House arrest tokkirizibwa kufuluma nju eyo, olina okubeeramu mpaka lw'onaakola kyenjagala. Ye mwana gwe sigenda kuwolereza. Nakuwolerezanga naye okuva lwe watuyisa ababbi. Sisobola kuwolereza, genda mu house arrest yo obeereeyo. Bw'onaagaana okugondera taata wo by'ayagala njajje kufulumya nkutwale paka Nalufeenya ofeenyereeyo olyoka omanye nti omuzadde wakuwa ebiragiro tobijeemeranga. Naye maama, lwaki tompolerezaako nga taata ntulugunya? Nze nnwanirira ggwe okujeemera ebiragiro bya taata wo. Nze ompita musiru nga ggwe. Ogambye nkutulugunya? Kale nze omuntu alwanirira ebiseera bye by'omu maaso bibeere bitangaavu koyita okutulugunya. Nze nga byenkola biyamba ggwe omuwulidde. Kati kale nga bw'ogambye nti nkutulugunya, kati house arrest gitandikirewo. Yingire ennyumba, yingire. Tambulirawo. Sirika makoge. Jangu tugende. Nze siri taatawo. Siri taatawo. Senga ni taatawo ne badon onjebe. Munnaye woonaamanya kiki ekikuzunza oba mbwa yakomba mu bigere ng'oli mwana muto obubwa obuto ne bukomberera ebigere. Beera mu nnyumba woonaategeera. Taata sente zogamba nabba nfunye obujulizi nga gatonnya yazibba. Ani yakugambye? Magezi mutabani we kennyini yaŋŋambye. Naye kati era ekyo kiyinza obutatuyamba kubanga kakati bajja kumuyita wano ku poliisi okujja olw'okuba yayogedde byogere abyegaane. Poliisi yeeyagala bya bwino. Nina obujulizi ye kennyini ng'alumiriza kitaawe nga bwe yabba ssente ezo. Okikakasa? Iye. Kakati bwe kiba bwe kityo nga ddala okakasa nti obujulizi obulina, ekyo kigenda tukolera. Awo kati tugenda kumunyweza. Tujjawo ate kati olagawo. Ekituufu mbadde nnyina bwendagako. Tubadde tujjeeyo kulaba ku mulamu. Baatugambye baamutadde. Naye taliiyo. Yagenze kukola. Kitegeeza tutambulidde bwereere. Wamma Nakamya, nankubadde tetumusanzeeyo. Bwe balekulwa na kujjayo mulamu waffe mu kkomera. Namugjayo naye tebyali byangu. Ye bannange, ki ekyaviirako mulamu waffe omusiba? Mpalana. Mpalana? Etya? Kuno ku kyalo kya Mpisi kuliko omusajja musirikale singa akukwana n'ogaana ng'akuwalana bw'alaba empalana temala ng'alaba ogenda maaso n'okwekuniza ng'anoonyereza ku bbaawo nga naye amukwata nga naye amussa mu kkomera. Ekitegeeza ensonga eyaviirako mulamu waffe omusiba yali nsonga y'oyo omupoliisi akwegwaniza? Ye bannange bintu nga si byangu. Si byangu. Tuwaye. Bankubidde akasimu baneetaaga. Baani? Ba police officer. Akugambye kyakwetaagisa? Tubangambye. Bw'aba takugambye lwaki ogendayo totawaana gendayo? Kale nze nnyina kyendowoozeza nti olw'okuba oba emiliyoni zino 8 kyakuzava okunsasula simuwaddeeko oba kati ayagala njawulo kyavudde ampita nze kyensuubira.
oba kyakwaleese balance obukadde obuna era nakyo kisoboka kubanga kyakwalaze nga ekkomera libadde limuyisiza bubi kati ayinza okwekwatakwata asasule $4 asobole okwetegula ekkomera ate ekyo bwe kiba nga kituufu ng'asasudde kati emmotoka tugenda gulezi 2 eyiyo neyange miliyoni emmotoka 2 mwezo sente teziba enkadde nnyo z'emmotoka emmotoka ez'emiliyoni 6 kakati ate ffe emmotoka empya tujagazaki ffe twagala mmotoka nkadde jasi kubanga emmotoka ffe tetuzaagala naye tuzigula kwagala kulumya batuwalana si kyekyo jasi kubalumya oba nkadde naye kikulu tutudde mu mmotoka kibalumye si kyetwagala tetwagala naye era tetwetaaga funa ate ziyegeyege nnyo nabeziba nkadde zijja balumya ate naddala nga buli omu ali mu yiye kijja baluma nnyo kaŋŋende gwe ndete sente kale mwami katonyakolabe bwe kibaluma yitambwagungaziika mujja we kibadugudda naye ffe nga emmotoka kati eyo bwekulembera yange yegoberera eyange bwekulembera nga yegoberera bajja kiwulira kale yanguwa kale kansubira njawulo ye nayo gitutte njabuwa kuziri balance kale naye omanyi amawulire agali ewaka eyo mawulire ki mbwe ekyaviirako bbaawo omusima yabba akaberege wanje ani yabibagamba piisi ye yabitugamba yatutuuza n'abitunyonyola byonna n'abitugamba nebanako ogukazi ogwo omumwe gwaddugalya ne gukulanga n'ekidondi kya wuzi ekigumpalanya kikulu naye ndowooza twagala ku musajja omu naye nakanywa naawe oli muddugavu muganda wange ndi muddugavu naye olina wookwata nkwata muno n'ogamba waawo nkutewo naye oli atalina kiwato ali awo alinga ogudondi gwa wuzi twalina woosobola kumukwata naye nza okwata n'owulya nti omuntu mmukutte ddala ekidondi kya wuzi okikwatewa olabonanga omukazi naye bannange muzeeyi ekkomera nga mpuli yanditidde nnyo kituufu ekkomera lyo litiisa naye okuva lwe nakivumbula nti gwe toli mu mpalana ya kitaawo njagala kukuyamba ng'omwana gw'enzaala kati ekigenda okutaasa kiri ekintu eki gwe kuyimira ku magulu gabiri n'oyogera amazima amazima gatya olumirize kitaawo nti yeyabba ssente bwe nalumiriza taata mbu yeyabba ssente tangobeewako oba okunkuba embooko kati awo ebintu biba byazze dda mu mikono gya poliisi era we yeetantalira n'akukuba mbu olw'okuba oyogedde amazima kati ate awo poliisi ng'ejjanga emukima ng'ate emwongerako omusango omulala ng'alyoka awera ennemba nagwo ogw'okutulugunya ng'akumalako eddembe ly'omwana munnange shidda weebale kulwana n'ojja muganda wo mukomera nanye munnange mmuggyeeyo naye okumugjayo baddeyo n'ensimbi buwanana kyogamba waddeyo ssente mpaddeyo ssente ozijjeewa ntunza ku byaffe mwanyinaze n'asobola okuva mu kkomera tofaayo kasita avuddeyo ajja kukola zzeewo ye aliwo amulabeko agenzeeko wuwe naye akomawo bambi si kyalina kyakukola gye mbadde ndaga kambisazeemu tugende ewaka mbafumbire emmere nga bwe tulinda ne mulamu wammwe awo nno oteesezza otuwonyeza otambulira obwereere tugende ewaka naye ate nze kyendabye tuli bakusula busuzi tewali buzibu tugende era tugende kyogamba taata we yatwala sente za taata wange tate yazitwala sente zamu kyokka bulijjo omunaabona addima amakatala sobola okusasula taata sente ze nga taata we yazitwala gwe kimanyi nti eby'omusiru mugezi yalya ekitegeeza nze musiru taata we ye mugezi ekyo kitaba bulabi naawe weebale totwebaza kyaggwa ate olina obukakafu okakasa mu taata wange yazitwala kyaggwa ekyo dda mwami Gatonya wanje ofisa obujulizi bwonna obukuluma nti gwe wabba ssente za mukulu njuba ndowooza obulidde obujulizi mbuwulidde
naye nze siri mubbi. Nze sinze nabba essente z'omwami oyo. Nze kyemmanyi kati olwo lukwesukwesu na lukujjukujju balina engeri gye balimbyemu omwana omulaba muto ne bamurikodingisa ebintu banumirize. Nze siri mubbi era sizibbanga. Mukulu Gatonya, ku bujulizi bw'owulidde nakati okyawakana nti si gwe wabba? Nze siri mubbi era sinze nabba. Nze muli mbadde nsuubira nti ensonga mwadadde muzikwasaganya. Mukulu Njuba, ensonga za mwadadde ozimalira ebweru wa kkooti ne muzikwata kisajja kikulu. Ofiisa, nze ekikwatagana okuteesa n'oyo kabbiro oyo si kirimbi. Nze kyenjagala kiri ekintu eki, ze ssente zange ku mmeeza wano. Ate n'okunsasula expense zonna zennonoonye nga mbonabona n'ensonga eyo. Kiraba, omwana wange ntabuse naye lwa musajja oyo kabbira oyo nga sente ye yazibba. Mpisemu bulumi bungi. Kati daba tunuulira omwana wange wuuyo yenna ajjudde mabavu. Eno ensonga etutabudde n'omwana wange namuteeka ku mmimbi ne musalira amakatala zonna engalo zijjudde mabavu nga nze nno ndowooza nti omwana ye yabba ssente era naawe ojjukira yaliko mu kkomera wano. Kumbe nga kabbira tuli naye wano ku kyalo. Nze njagala ssente zange zonna ziteeke wano ate n'okundiirira ndiyirire kubanga atubonyabonyezza nnyo. Kati ekyo kusalawo okukulirira sikinaako buyinza. Ono byagamba biwulira ana uli mu kwegaana. Kyengenda okukola kukwata fayiro ngiteeketeeke ngitwale wa state ensonga zigende mu kkooti. Ebyokulirira omulamuzi ajja osalawo. Tugende mu kkooti. Tugende mu kkooti. Okimanyi nti ntegedde leero nti si buli ali mu kkomera nti alina omusango. Ate ani ali mu kkomera nga teyazza musango? Olubuto lwe baasibira mwannyinaze si lulwe. Lwani? Lwa Dickson. Obijjeewa? Dickson yennyini yabitugambye era ava wano. Mwami Gatonya si alina empalana ku taata Dickson. Olubuka nakitegeera nti olubuto lwa Dickson ekyalo kigenda kukwata omuliro. Oba kikwata omuliro kikwate. Kuba naffe tetugenda kuliyirira musango gwe tutazza. Tufudde. Mwami Gatonya mpozesa tugende mu kkooti. Tugende mu kkooti kubanga yo kkooti teri yanguzi. Kasala mazima. Kati nno oli mukwate. Oli mukwate. Mpa omusipi ojjemu n'essaati. Office. Nze badde manyi nti ekkooti bwe naba etuuse okutuula ojja kuntegeeza nve ewange ngende mu kkooti tuuze. Ebintu si bintu ebikolebwa. Ogenda gira obeera mu kadukulu kaffe. State amuteekateeka fayiro yo. Bwana mwagiteekateeka kitwale mu kkooti. Then omulamuzi ajja soona ku lukyalo lw'abayita ensonga ze mulamuzi tebi. Kakati jamu empale, jamu omusipi, jamu essaati. Fiisa. Mbadde simanyi bwe kityo bwe kiri. Kakati nsaba kunsonyiwa. Nga bakusonyiwa ki? Mbadde ngamba kkooti gy'oyagala. Mola go office Jamu. Officer. Wachi. Ndimulwadde. Jamukyalanga mulwadde tuli ku ddagala abambi. Tuli ku ddagala. Ne polisi tulina abasawo kugambye oli mugusabudde. Jamu essaati gundi. Jamu. Officer. Mwami Gatonya. Saagala ogezese bukambe bwange. Jamu. Mpa omusipi. Mambe tuli balwadde. Pampa. Acha maneno yako. Jamu n'essaati. Mama Shakulu, tusaba ku buyambi bwo. Buyambi bwange butya? Oba okuzikiza omuliro ku kyalo kya Mpisi. Muliro gutya? Anti mwami Gatonya yatubba. Yasibisa kyaku ng'ate Dickson yafunyisa muwala we olubuto. Kati twagala obeewo ng'omujulizi omulumirize. Nze ebyo sijja bisobola. Lwaki tosobola? Nze famire ya mwami Gatonya njitya. Kati mwagala famire ya Gatonya etulinnyirire olw'okuba mugitya. Nze sijja bisobola era bwe kiba bwe kityo kanzire ewange. Taata nno bamusibye. Bamusibidde ki? Mbu yabba ssente.
Sente ki? Sente za mwami Njuba. Kati bategedde bata nti taata ye yabba sente. Babadde n'obujulizi ku poliisi obulaga nga taata asuubirira sente. Bannange, nze ni mu house arrest. Sikkirizibwa kuva waka wano. Nali badde ntambula nti nengenda ntetenkanye nnyambe taata wange ave mu kkomera. Kati bannanga awo wensabira mwe bannaffe abakkirizibwa okwetaaya mugende munoonye ssente zimugye taata wange mu kkomera. House arrest giveemu. Va mu house arrest tandika okutambula onoonye ssente ojja kitammwe mu kkomera. Wabula kyenzudde Gatonnya alabika ayagala kutandikawo mpalana wakati we nange.